kya mukisa mulungi buli abadde anenya Bobi Wine yakoze ekibiina byonna byadde amunenya nti wanaŋŋaana okukola bwenti babitukolere. Mwami Abedi Bwanika yagamba nga ayagala kuteesa na Museveni bate buli muntu yakwatibwa ku by'obufuzi atandikire mu kyakuta Dr. Besigye ne bw'atajjayo bannuupu kuba jagamba bakama baabwe tebaŋŋambye. Omwadde task ennene. Aje kakati alinda ateese ne Mwami Museveni bate Dr. Besigye ne Haji Obedi Lutale. Kubanga yagamba yo kuteesa mulungi. Ajja kuteesa ne President Museveni. Kata kyalina gwasaba lukusa ekibiina kyabwe bakikulembera kati ekibiina kyabwe kikulembera enteeseganye. Okutala Dr. Besigye ne Mwami Obedi Lutale. Azo bata tani myambozi yakukyayi. Nonga tuli ku ludaawo. Yagamba mbu yesinga yakimaliriza dda naye ekibiina tekinnamuwa lukusa. Kati tewali akuwa lukusa. Kuba mukulemba mwadde wa Secretary General. Yabwewa yawandiika n'amabaluwa yalina ne sitampu. Abedi Bwanika. Yeye obasa kutale General. Sitampu yazina mu office yalina ebisumuluzo ne wagenda ekiragulawo nawandika nako. Kati atutandikire ku ekyo. Haji Kapo awadde Abedi Bwanika nno yogedde ensonga nkulu eyo. Abedi Bwanika yagamba agatta President Museveni batabasibe. Kati gwe omwadde task. Atene President Museveni. Bata Dr. Besigye ne Dr. Obedi Lutale. Haji. Tumanye mbwa ateesa. Agambe kyekyo kye nalimba gamba. Agambe kyekyo kye nali ngamba bakama bange mu nnubu. Ne kibalema. Kati nze nkikoze. Kitandiseeko. Natutandikira. Nesamba sekiwa. Manya abantu olaba. Bolanga omwana wa kunenya botagulira nnyina ngoye. Osanyukanga nnyo olunaku lwawasizza. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala.
abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations Ecop Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Meremenya Ramaya Ono Meremenya yakuba n'amasimu Meremenya esimu enfu yo yakuba esimu enfu ye Meremenya yabadde personal assistant wa Don Kulis kasajja kazebu nya kakubira abantu esimu ngeyoganze Meremenya akamaze okwogeza ebyesi ngamaze okwogeza ebyesi mboze Meremenya kakubira kampani lokakwakimu senge wate mumpola yo be mutieni ne babona naye abajja kuwa sente nego obusajja wa Nupu bulaze amazi gavumenti bokoze kyate leero si kyaleo naye kyannaku zino tomanyi gavumenti yayise etteeka lyakayita mu palamenti omuntu atatula mu nkiiko za iPod toyina kufuna sente ne bawandiikira nezala ne beekalakasa ne bazijjawo kati etteeka lyayitidde eki sente bazijjeewo sezavuddewo nezala ndi yabadde ezituwa yazisibyaga ebivuddemu kakati etteeka liri mu constitution ery'obwereere ana speaker Yanita Among naye komanyi bagenda kufana ene manyi badde bayise etteeka eryo nga batagitinze specifically Nupu tena wegenda kujja sente tena kufuna sente za iPod olina okutwala ne mu 7 kati sente bazijjeewo siga ndi bazisibyemu babivuddemu completely Nupu yajjanga kibanyiriza government ya Museveni Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba kati kigamba is happening mina ku Shalom 256 don't forget to subscribe gwe yakagula simu yakafuna data yakafuna wifi ate gwe subscribinga akade kaseeka ako obenga ofuna each and every upload Shalom Hadad Kawesi yali masogo mwanjuzi kama kuliko JB yegwe Hadad nza Hadad Shalom ate lya dini ki lya Abahiburu be bali wabo Abahiburu bana aba Isiraeli webacho abebulania gwanga Isiraeli aba Isiraeli kati awo ogwawa wali Katonda ekyo singo busabuza abantu byebuzo Shalom okola edduwewo aye Shalom olugamba nze simanyi toli musira katotira naawe ate mpuli ya Shalom ate kati mpuli ya Hadad gonna tugalina ekituufu oliwa anti kakati olaba Shalom buli muntu golaba ali mu nsi akakatibwako okufa olaba kati oferawo ne bakuteeka mu mbugo ne bakuzika mu keesi kati ekituufu oliwa nafiride waneno yatula veyo jatule oli ludda wa bagaye ndi wano wenti oli wa sanda oli wa keesi siri wa sanda ajikapo oli wa keesi ndi wa keesi kati ekituufu kati lya Hadad lireke tabali mpali yange ne kundaga muntu kweliri mabange musiramu mu byeddini temuliimu ndaawo mbwayimirire neno sinnume sinkazi tamanya gonna bagampa gonna gange okukyusa erinnya tekitwala nnaku nnyingi n'okakasa ekituufu n'ogenda olayira limu kati lya mitwalo 7 biziweeyo lirinje ejjeko okole ekituufu omanyi muno mwe tugenda nga tukula ebyakyama obitereza togabuge nti ekyo bazadde bange bakikyamya mbu n'okomaawo naye wafuuka muzadde kakati otuuka n'okola ebituufu mu layini entuufu
kanyo kanchukole kive mu ddiiro ebintu biterere kibinya okubeera nga tolina bakuvunanyiza tovunanyiza ku church tovunanyiza ku muzikiti tovunanyiza ku kusabo kati obeera muntu kikaaki ye muntu nga si musajja si mukazi abeera atyo oyo we bali nga si mukazi si musajja ladies and gentlemen ladies and gentlemen ndine aji kazibwe kapo nako olwaleero asiimye naga tukoleyo kakantu ako mukolo omwezi oguwedde nya kanonye kwaji kazibwe kapo mpola mpola monjiribya awula monjiribya naka tobula mbuli bukyeno mu YouTube obulabo otya buba bulungi abantu abasinga bo batoyogedde tebamanyi oba oli musiru oba otegeera kintu ekisinga era nammwe mbakubiriza mmwe muli baana bato musalengawo layini gye mudda ey'okuba ategeera oba atategeera kubana batategeera balina abawagizi balina n'okubanga be bangi abatategeera kubanga muno ensi esingamu abantu ozanga abagezi be batono niyo salangawo layini gy'obuuka either ntegeere oba mbeeremu batategeera webale nnyo nyaka kyomanyi okyambu sitegeera olina otasiki eri awo masimu agakubirwa gwe tomanyiyo bantu batategeera mu nsi ogenda nga olunaku lulamba be bakkubira bawulira obajjamu be banno nogamba aji tugende empola kyokka nantu abankubira essimu batategeera abankubira batya nga be bangi oba totegeera naawe ate kati omukwano mba mwagujjawo kasola banga batategeera be bakkubira totawaananga kubuuza kati manya kyo mbona ankuli tategeera ono gwe kyogamba gwe ongambye gosobola obutemanya nti totegeera oba otegeera naye banno oba bamanyi mu nsi oba omanyi nti omusajja oyo mugezi noga naye gundi oyo talina magezi ate olina nga be banno boga mu tebalina magezi ate nga yabasinga n'okugula essimu togambanga nti mbadde mu basiru 9 oba musiru wa 10 kakati olwo katonda wange kati babeera be banno omanya woogwa munaawe oli musiru aji era bw'obanga oyagala okumanya nti mu nsi tolina kyokozeemu ogendanga ku mukolo nga tebakuyise ku kyalo naye nga tebakoze eki tebakuyise noyimira kasoyimira ku mulyango gwa tenti ne wabulawo omwana akunona nti mwami gundi oli mumuleeta atule n'otandika kunyumya mipiira mani yuwase no ne munyumya ebyobufuzi paka lwe guggomanya kitundu tolina kye wakozeko tolina buvunaanyizibwa yadde ajawo okubye nnyo okubya abantu bangi no omuntu alina obuvunaanyizibwa ne bati bamuyisa olumulebaga wesimwami Saloomu aze kendo omutesitesi tabifanako nti bati bakuyisa emisinde gyaleeta mufune watulira nogenda nga omukolo bagenda mu maaso newesigama ku tent watch noonyumya emboozi n'abavubuka awo jjukira abavubuka babira wati babayise ne mumala ebyemipiira ne mudda ku nsonga z'ebyobufuzi oba temuzimanyi ezo ne ziggwa paka lwe bagamba tuguwunzise kitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga ne bivuga guwedde bannange boddeeka ng'omanya kyalo tekintwala nga wabuvunaanyizibwa sina kyenkoze mu nsi oli amu nga si wabutwala ngaye bwatyo bwakuze azere kitagala nibya muteeka mu maaso omuntu omuteekateeka si yayagala tolina lunaku lw'oyagala kuteekateeka ojja nga gwe weeteeseteese nze kenyini nga weeteeseteese ewuwo naye muntu okumuteekateeka nti kino kitambule kino jangu otuule wano ebyo aba yakolera bikolere si yabiteekawo haji kapa atuuse banne haji muteekeko wali haji muteeseko wali eri naye kaswanga ensi tefuddeeyo naye ng'otuuse ebintu bitambula nga bibadde tebakufuddeeko kyova kati bwe twagala kuba tafudde ekibiina kyaffe ekya Democratic Front lwaki muganyo kiwa amaanyi temukyogera nako kyamaanyi mulimu abantu baffe ab'amaanyi Lubega Mukaaku naye temumufaako Lubega Mukaaku nnoyo w'amaanyi Lubega Mukaaku alina omugaso lwaki Uganda emugaanye anti Lubega Mukaaku kati ye lwakuba anyiigira mu maaso anyiiga nga bituuse mu maaso naye ng'ate alina ekiti mwali kati Lubega Mukaaku kwegamba okuyitibwa kwe his calling kuli mu kutandika bintu
Mbuye kasita atandika ng'ava otamaliriza. Alingo ne kati ate singa yakimanya mu mutima nti ye mutandisi buki. Senga tana buzibu n'abantu. Kizibu nnyo omuntu gw'ogamba omuzimbi waliwo abazimbi nga akoma koolopuleti. Tayinza kayanira kukomerera. Si kike. Era toyinza musiiga mbasiiga langi. Bane tompadde kakusiiga nabyo bimanyi. Era kasanga ofuna omuzimbi. Agamba byonna abikola. Anzi nkomerera omusingi ogwo sirabu biwa. Mugobe. Funa abalala. Oyaba mugezigezi. Aba talina kyatuukiriza n'ekimu. Kati Lubega Mukaaku. Okuyitibwa kwe kuli mu kutandika bintu naye tabimaliriza. Kali ne mu DF agenda kuvaayo. Era agenda atandika ekirala. Olumala okulonda ye. Ekyo si kibi nnyo ku CV. Anti obukugu bwe buli. Niyo kiba kimudamaginga ku CV. Anti kati okuyitibwa kwe kuli ye mutandisi tamaliriza. Kati naye takimanyi. Kati ate mu maaso ng'ayomba mbu ayo ebintu byakatandika tabyogera ku TV tomuwulira. Nze natandika kino. Nze natandika kino. Aweze mbaye ebintu nga 3. Naye talina kyagamba nze namaliriza kino. Kyaka temumuwa budde. Temuwa budde mumaliriza. Kiki yasoma. Golosazeeko omusomesa wa Nasale ng'asomesa ku university. Era abeera ku Nasale. Era kwe kuyitibwako awo we yasoma. Ate si wabi. Kati ne mwami Lubega Mukaaku singa ekyakimanya nti nze ntandika buki. N'atawakkala. Ate singa kati ekyo ekintu atuula mu ofiisi ye n'agikola. Nga bamusasula okutandika ebintu nga teyeeyongerayo. Ne kati ate yabalooza ajja nabbimaliriza. Kati ate mu maaso nga byakola muvuyo. Kubanga eno si mukugu mu kyeno mu makkati n'okumaliriza. Si mubi. Mutandisi nno mulungi. Tufe ekintu kyogedde. Tufe twesiba ku bintu. Nakasuku yangamba kechi. Nanganya bya YouTube. Waliyo bakabaka n'abakola bakabaka mu bulamu bw'ensi. Nga gwe toli kabaka. Naye nga ate osobola omuntu n'afuuka kabaka mu kintu ekimu. Kati mwenda kati naso okulaba Lubega Mukaaku. Mbuye ayinza obba tasobola kwefuula kabaka. N'ate asobola ofuula abalala bakabaka. Ate n'anyiiga. Ekimunyiiza kati yalwala Abaganda bakiyita amakiro. Ekire bulwadde bw'Oluganda amakiro be bano bajjako akaana nga ayagala kalya nga yakakazaala. Bulwadde babuyita amakiro. Kati agenda n'atandika omuntu naye aba ayagala amulye. Lubega Mukaaku baba mutaasaako butaasa. Nedda omwana wo. Ne bamugyawo. Babimugamba luvannyuma nti omwana wali omulidde. Nti nze? Kati. Babadde mukono Masaka nga batongoza ekibiina kyabwe. Baagala ekibiina kya ajja. N'empuuga n'ava naga atakaanira bufu badde bamugamba mpuuga mbu kati n'akafo ka paalamenti okafiiriddwa naga yavudde ku levo y'obufu. Tusibewo wano Honorable Mpuuga tadde Masaka Nyendo Mukungwe tadda. Musibewo akatono kennina. Tajja kubwa pulezidenti. Bennyini baagala kujjawo mwami Museveni. Naye tebaagala kwesimbawo kubwa pulezidenti. Baagala mujjawo mu paalamenti. Gyayagala. Naye ng'ono omusajja ono gwe bagayo ow'Emagere yasulawo obubaka wa paalamenti ekisanja eki ate nga w'amaanyi nnyo. Ne kati yandibadde akyali. Era singa takwonwako paka lwe yandikooyi. Naye yabulekawo n'agamba kanvuganya oli. Naye bwe ŋŋenda okulabira omuteeketeeke ono anyooma oli agise mu kifo ki. Gwe kibiina kinga oli Ssenkaggalo yakujjawo nate nga tomwesimbako. Byayogedde abiwulidde Haji. Nze siri wa bufo, siri ku levo ya bufo. Kati ani Ssenkaggale w'ekibiina? Yakikulira. Ekyo kiki? Naye? Ekyo kiki? Ekifo. Oweera oyogedde ki baganda bange? Ekyo si kifo. Kati ate bufo ki bw'abadde ayogera? Nawalabye nasiisi w'omuntu, sinnamulala nasiisi w'omuntu nga tutongoza Democratic Front. Namulabye nze nninda babaka be baleeta mu paalamenti na bululu bagenda okufuna ku bwa pulezidenti. Obungi. Ninda bululu ekyokubiri kya mukisa mulungi buli abadde anenya Bobi Wine yakoze ekibiina. Byonna byadde amunenya nti wanaŋŋaana okukola bwenti babitukolere. Mwami Abedi Bwanika yagamba nga ayagala kuteesa na Museveni bate buli muntu yakwatibwa ku by'obufuzi atandikire mu kyakuta Dr. Besigye. Ne bw'atajjayo bannuupu kuba jagamba bakama baabwe tebaŋŋambye. Omwadde task ennene. Ajje kakati ayinda ateese ne Museveni bate Dr. Besigye ne Haji Obedi Lutale.
kubanga yagamba y'okuteesa mulungi ajja kuteesa ne President Museveni kata kyalina gwasaba lukusa ekibiina kyabwe bakikulembera kati ekibiina kyabwe kikulembera enteeseganya eyo okutala Dr. Besigye ne Mwami Obedi Lutale azo bata tanu myambozi yakukyayi nonga tuli ku ludaawo yagamba mbu yesinga yakimaliriza dda naye ekibiina tekinnamuwa lukusa kati tewali akuwa lukusa kuba mukulemba mwadde wa Secretary General yabwewa yawandiika n'amabaluwa yalina ne sitampu Abedi Bwanika yeye oba Secretary General sitampu yazina mu office yalina ebisumuluzo ne wagenda ekiragulawo nawandika nako kati atutandikire ku ekyo Haji Kapo awadde Abedi Bwanika nno yogedde ensonga nkulu eyo Abedi Bwanika yagamba yagatta President Museveni batabasibe kati gwe omwadde task ate ne President Museveni batya Dr. Besigye ne Dr. Obedi Lutale Haji tumanye mbw ateesa agambe kyekyo kye nali mbagamba agambe kyekyo kye nali ngamba bakama bange mu ne kibalema kati nze nkikoze tandiseeko natutandikira sekiwa manya abantu olaba bolanga omwana wa kunenya botagulira nnyina ngoye osanyukanga nnyo olunaku lwawasizza lwawasizza mu mwaka gumu yajja nagata ate ebintu wabitambuza ng'oti agabyenkalubiri omuleka naye n'alaba buvunaanyizibwa bwebutambula wali aba yeekwasa agamba taata tafaayo ku maama kakati bwebudde buli kibiina kikole ebyaleema nuupu ate nasanyuse nnyo omanyi baayisa etteeka nga liruubirira ku tajetinga nuupu baleese ssente za ipodimbo atatuula mu nkiiko ate tofuna kati Nezalandi yazijjeewo kati etteeka liri mu constitution naye nga liri dormant oba gavumenti ejja kufuna abafujjiriza abalala abaagala bennyini ndabye mwami Mau Honorable Mau bamuyisa aleete ekiteeso mu parliament nga gavumenti byonna ebibiina biteekeko emikolo nga gavumenti yebivujjirira nga ziri mu mateeka kati gavumenti ekuwa essente ogijjeko kiba kizibu ddala kakati kye bali mu kukola olaba ez'enguudo ze zikerewa naye Mawo ye kazi yezaawo ku bwa Ssenkagale bwa DP ye Ssenkagale naye akantu ke nnasoma mawulire agaafuluma nga Latif omugenzi Ssebaggala yali awonyinga banna DP ku Mawo byonna byayogera byagamba Mawo mumwegendereze Mawo si muntu mutuufu bonna awoninga ne yali awoninga sayawaffe yalabula eggwanga abagamba omuntu oyo si mutuufu awoninga ne yali awoninga basanyusa nakati ebina katunawo ekyo ekya Democratic Front ate tunawo n'ekya mukwano gwo Alhaji Muhammad Nsereko ayogerera mu ngero kozi bakiyita acrobatic party bannange nedda nza oluzungu nedda aje ekikoze okigenderedde ekibiina kyange ngamba acrobatic party sibwempulira ecological party muneze kya butonde kirwanira butonde luzungu nazo gambo ekibiina kyanse kwata acrobatic party olulimi si lwange nza dunnenyezaamu aji nedda ekyo kikoze okigenda kati gwe gambe yabali mu comment atubulira ekibiina nabo tebakimanyi nga oli akyogera bwogezi nabo tebakimanyi kyaka obusuye bw'alina Haji Nsereko Muhammad omwami Onkyagula ntagaba ayagala kulya yekka atayagala kuwaako banne we baagenda okuyigga agaba eki ensolo gye batannakwata kati bagibaga tibanna nti bo balaba akasolo kaliwa mumuyinza okugaba kye mutannafuna kyogamba Mwami Museveni nga bali mu nsiko yayinanga byagaba wawulirayo kutya sente gyagabye Bulemeezi yali azijjewa yabatwalangako butwazi mu budde yamukyali mu lutabaalo omwe muyina okuwaayo nga bolabe batandise okuwaayo wali kuno mudamuda nate yo si mudamuda abaana baleese ssente Haji tukyatwala nangenda kuwaayo kibi nnyo obuteetaba mu kintu newaayo n'ofuna ka certificate n'oteekako mu ddiiro nawaayo ko yakikuvunaanyizibwako nantu bage mbali abawaddeyo ez'obwereere mbagala banyiigira okunyiigira nga Joyce baagala kunyiigira bantu siga nti buli awaayo olina kuwaayo ng'ogenda kwenze nnyo ensimbi ewasiiwa eyo
tebagambye nti buli mubaka leeta oba buli kyamani wa 5 oba aliko oba kansala bagambye bantu ate balina go basalidde ate bagala tiyawaddeyo mmeka si milioni 3 nantu bagamba ayagala banyigira bambu mbuba ayinza obutagira ate no bagala basobola omuwa kaadi munna Joyce bagala nali manyi bagala mukwano gwa Mpuuga ate lwaki teyagenda mu munnange nno bondo abanakulinnya ku kigere bagikuwa ne weeyanjala wekka ng'omaze okuwangula bagikuwa nobeera mu binsobedde bwe banaagimuwa nayo chance yo ku ground Joyce bagala asobola okuwangula bameka wano abajja ku kibiina kya Nuupu abaafuna kaadi zayo nga n'erinnya lye tebalimanyi mu constituency twalonda bulonzi wali ambuleera tiikinga wali ambuleera tiikinga nakati awe kigenda okuba anti Nuupu eyo erina omukisa bantira kasolanje kange tomanyi nti Nuupu erina omukisa gomanyi nti bakayisa etteeka ly'emmwanyi ab'NRM ne bajjawo ekitongole balina babagamba emmwanyi zigenda gwebbeeka kakati zatemye kiwato tutuuse mu budde bwa kulonda omulimi ogenda mu matizo noza abalimi yaji babifaako ebintu ebyabantu ate nga balonda be balonda okiwulirira mu nsawo yo awo ekyo kikwatira ddala ku ye yennyini nze ate nnimi mmwanyi kati wano wendi ne bali eryo kati zaagudde emmwanyi kyokka etteeka mubudde mwennyini mu kampeyini we tulaga wano kaakati gwe wotandikira ogamba omanyi katale k'ensi yonna omuntu w'omukyawo mugireyo omutimbagano bwe mwanyi yaffe eyimiridde bweti ekoze bweti ne bweti kati ate olina genda na ssimu otandike kukola musomo osomesa kati nyongere nti luva ku muntu oyo omwana Kyagulanyi alina omukisa mubudde mwennyini kyokka ogamba Buganda for Museveni so batambula bagamba balya ssente abo ezo kampeyini za kulya ssente Buganda for Museveni mwanyi y'Abaganda egudde noza abyogera nga bali mu kampeyini eyo kubeera zikulibwa banno oyo agiwa omukwano gwo Haji Kasolo sigwe nkyambaza kubanga be bayibeeramu bendaba nannyini Buganda for Museveni ani aleeta ekintu ekyo simanyi nenga kyabangi either ono onagyani Yesuubi Kiwanda oyo waffe emikyano eyo ate Haji Kasolo oyo manyi kati ffe engeri gye tuteese mu NRM bambi mwagaliza abeere ssentebe vice chairman wa NRM mu Buganda aye tokatemamu nkimwagaliza Aruna Kasolo tuyinza kubeera nga tuli mu kulonda ssentebe wa NRM mu buki ate nolondamu Kalangwa yesimbyewo kuyekiriza ate nga bage ssentebe waki wa NRM Buganda okulyawo ka Buganda okawulya kale noleetamu Kalangwa yesimbyewo essebo abakyala abali eyo mbajjukiza Solange Omenyi Sirap kano kola abakamu abakyala abalumizibwa nga muli mu nsonga kakasibwa National Drug Authority obulumi obwo bazata cramps mu nnaku ezo zembeeramu ezaffe muzitegera bulungi kano okanywa netune ekinyo kitwakoze kuliko ne pad eweweere obulungi ennyo ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri kakati ofuna ka Solange nokakkanya obulumi ne pad n'ogifuna kasange mu supermarket n'eddwaliro zonna eziri mu Uganda enno gundi ya fira kano kakunywa kabakyala obulumi kawooma kali mu hani kawooma tugezaago Chali ne Haji kazibwe kawooma waliwo kwemba wapola abangamba Haji Muhammad Nsereko ajja kuba president ajja anti kati eri DF ni wale Muhammad Nsereko honorable teno yo musajja oyo Muhammad manchi ino omutima omulungi na kirabira wakatolo bwame ayana omutima omulungi nesimanyi ekinjawula naye Mwami Muhammad kujeregeranga Bobby na kibiina kya Nuupu ebiramu ne nali simuyina akonze buzibu Nago omuntu yenna kakkanya Bobby ne Nuupu ajeregera oli mu kujeregera nkyuka y'abantu abantu abangi balowooleza ku ekino niko oyagala okubajeregerera era nalabako lumu Haji munnange Mpindi Bumali namulaba ku Bulanga awo ku programu eyo
ngali mu kujeregerera ekibiina kya Nuupu ajeregerera abakiwagira bwe batamanyi byafaayo bya Uganda kyokka nga gwatudde naye Ajibumaali mu pulogulaamu eyo Jeno Girigori Mugisa muntu alanye byafaayo bya Uganda neŋŋamba kati Ajibumaali bwe bojeregerera bana abasigadde ebweru gwe watuuse okutuule wali muntu tobadde tofuluma bufulumi novaawo kati yali agenda kwogerawo kyabo nga boogera ku Uganda nga waliwo omuntu yali agenda era muntu yaseka ensene tugatta bannange saani badina musajja onyo bannaye naye ennaku yansi talina kyakukola era tusuubire enkyukakyuka yagikapo ku kyetulaba kati bali kugamba mwami Muhammad alina kwesimba ku bwa pulezidenti kati bali kyemugambye nti mwami Mpuuga agenda kuddayo ku bwemupi ekyatwala ono bamuyite Masaka baagala kukola coalition oyo no bamuleete bagayefe aba Democratic Front tuwagidde Muhammad Nsereko ku bwa president bagita aja abikola agenderede Ecological Party ekyo maaji olabira wala kakati bo baagala baddire oli bagenda muleeta ku president bo basigaze bagenda ebifo byabwe Abeji asigale nga akyaliyo n'Empuuga kyendi nsibewo ssente Honorable Mpuuga alina kujja ku bwa president entonotono butono bwennyina badde sinakategeera ako bo kye baagala okulaga effe aba Democratic Front webale nnyo we have seconded Ecological Party President Muhammad Nsereko for president webale nnyo kyekibagatta otegedde bulungi nkitegedde kati ebintu bwe babitambuza twalabye okwegatta kwa ANT ekya Mugisha Muntu Jeno retired nga beegasse ku PFF People's Front for Freedom ekya Elias Lukwaga Ogisekwa gwe balonze executive chairperson nga baagala okukyusa obuyinza wanaabawo enkyukakyuka mu kulonda okujja n'abaawo ekyenjawulo ekyo kati bina bitandisa okwegatta tulina essuubi mbu oba PPF esobola okwegatta ku Nuupu basobola okwegatta omanyi mwami Mugisa Muntu onamuwuliza okwegatta tekutegeeza enkolagana tetegeeza kukkiriziganya ku buli kintu musobola okusalawo buli muntu n'aleeta buli kibiina ne kireeta pulezidenti owaakyo ku bwa pulezidenti n'ababaka baakyo naye ng'ekibagatta mwasazeho nti DRA forms wonna wooli ng'oli wankyukakyuka mu mukago guno gwe tukoze ojja nazo musobola okusalawo ne mugamba twagasse babayita baani abo abakuŋŋaanya ezo DRA forms ba agent kati basobola okusalawo nga bagasse abo obutasaasaanya nnyo ssente akuuma aka Nuupu yakuuma aka PPF yakuuma kano ng'era DRA forms zonna yazirina yazikutte nako kwegatta nagwo mukago nze mamenye omukago omunya kugamba akati tuzze ffenna omukago gwa bintu bingi naye tukyetaaga ebina byobufuzi agikazibwe kapa ebipya mu Uganda muno kweno ensi y'omululu kweno ensi tukyetaaga ebina byobufuzi ensi y'oguju bana bayinza obutabyetaaga baagala funa ebaliira batega muzeeyi kuba kati senga wegendereza agikapo nti ebibiina bino n'ebipya ebiri byetugamba bipya bikoleddwa ate olwedda abakadde abaakola ebibiina olwedda ate abali mu bibiina ebiriwo abanki kugambe ntya kati nze ndi musajja musiraamu ekituufu President Museveni bw'ogamba nti musajja mukadde oba era tomuvumye mukadde kya butonde nga nange bwe sinzaga nti ndi muvubuka ndi muntu mukulu oba era tonvumye bwe nga nti Salome oli muvubuka mba sikoze eki gye emyaka mw'oyimiridde ffenna mu nsi tufa n'olubuto luvaamu n'omuwere akola ki afa naye obukufa kukakatibwa nnyo ku mukadde omukadde ggo mateeka buli muntu asobola okufa naye rabaga nti afiiridde mu ki mu maanyi buli muntu nange nsobola okufa naawe osobola n'omwana omuto asobola okukola ki okufa naye tekitera kulabika nnyo nga ku muki ku mukadde kati abantu bano balaba nga omukulembeze muntu takyali mukulu akaddiye buli muntu yeeteekateeka embeera weemusanga bwe tuba tukoze gavumenti eyawamu nga kino kibaddewo bampitangaani senga muzeeyo ono katukyetegedde amala n'agira bampita mu kumpita mu kukola gavumenti yawamu mpitibwangaani
eyo nayo olengeranga yokko nayo nsonga lwaki bama bakola eyo nayo bye bibiina byolaba ebyo ebijjo bikyajja ne Munyagwa yakoze ekikyeto kirabye namulabye Munyagwa bakiyita simanya peoples yakitongoza agenda kitongoza wiiki agambye nejja akabonero lusaniya kwekola ne kasuku akabonero lusaniya abeko mu public akabonero kabwe lusaniya kuliira wamu naye kijja kukola ekyo ekibiina nze mba nkyagadde ekyokuliira ewamu bye balya biruwa waliwo okuba n'olusiniya tolina mmere kati n'ensiniya ziri mu maduuka otuula olwokuba olengeddewo ensiniya otuula ku lusaniya okuli otuula ku lusaniya nga bafumba kakati ogenda kutuula ku lusaniya kati olusiniya lwa Honorable Munyagwa Mubaraka Munyagwa luli mu dduuka teruliko byakulya ono gye batunda ebyatika ndabayo fulaga oba mwagala nnyo okulya nga mukyama ensiniya zizino kati kanajja kuba president Munyagwa yagambye Senkaggale kanajja n'ekibiina kyakulira kati kyenkugambye nti kiri kye bateega kiri senga gavumenti olaba naava olaba jjajja ng'abadde mugagga ng'alina ettaka oba ali mu kyalo eyo naye ng'embeera ye ya buntu bukulu abazzukulu bamulambula nnyo kituufu omugaati abazzukulu ekanzu jjajja ontegedde nze jjajja nze munnaye nze Shalom jjajja saagala kumala nnyo wiiki nga sizze kulaba manyi onsula wano mu biwandiiko wafulafuleko jjajja waba awandiika aleke mwerabira muzzukulu wange ono omwana wa Natera okundetera enkoko omwana oyo mumumpeera eri mu lusaalu muwadde mu bulamu yenkola eriwo buli omu ali mu kwesetinga embeera singa ebaawo emusangawa tusuubirwa ofuna gavumenti eyo anti ne bw'okola otya kati nze kazibo ndaba wano emyaka gye ndimu toyinza kugamba nti nkyabulayo emyaka emirala 5 oba weerimbi kuba kulimba so nga ne pulezidenti muntu mukadde tayinza kukola pulaani nga yiye nga si yaggwanga nga ye ya muntu ng'agamba nnyina byenteekateeka eby'omu myaka 3 mu maaso era abadde wagamba yiye abadde kyo kati ensi bwe gebyo Katonda yakikolanga bwe kiri ate okufa tebakugjaako kkomo kera bukezi nga kaweddemu dda nzagamba nti twajjako ekkomo kukufa ffenna tuli bakandidenti tuba tugenda kufa naye nga bw'okukaddiwa kikakatako nnyo wankubadde buli muntu okufa kwe kumuli kumpi bwekuti naye n'ebitabo ebitukuvu bikugamba nti emyaka gy'omusajja ginaabanga 7 kyenda ng'awangadde nnyo kisegedde bulungi kituufu era toyinza kuddira muntu wa myaka 8 nga gwe gwoteresa ebyapa byo kuba nana gwe yabiteresa kuba naye tabirina naye bantu we wabiteeka ennaku zino tebakyateresa byapa bantu babiwaki mubiteekawo tubyeterekera kati okukuta n'ekyapa kyo ogwa accident balengera olemera akasawo balengera bode ekuwalula naye nga akasawo ko kakutte bwoti wakati ekyapa wokireka ewaka omukazi watandikira kasitamanya mukati ekyapa kiri awo olaba akeera kwekyanga nze nkoye okunja ogambi kwoye bw'oteesa mukwano gwo oya mukubira newola kalooni awo gwe nabiwaawo n'ekyapa weekiri ate mu banka olaba kati banka nyinza ezitubba bebakubira sinagateekamu eno zimanyi n'okuggalawo zoke okitegeera kati banka ogikutegaddewo ng'ate simanyi no baagiguze eno yakyusizza erinnya kati ojja genda twabitadde mu Bank of Uganda kati wembuulizaawo agi twesigaani mu nsi muno gwe nno okyesimye kyalina mu bakadde bo kannaku n'abakadde balinamu ba favorites omukwasa ekyapa n'omuteresa akasente kumugamba mama bampe kasente agamba munno nno yazze motowo mambe ng'alina ebizibu n'ngamba gwe engeri gy'otannaba kuzikoza wangamba zino na lwakuna oba asooka asasula enjo ate kuba yangambye azireeta lwakusatu n'ogamba mama onzisi twayogera bulungi tomanyi nti bano bato baffe balaba bato kati gwe Salomo ofunayo kasente kati bato bo mama wo baba abeera mu kyalo
bwakukyali abamanya nti omwokyayo omuwadde mateeka wano boba omutwala ku paaka bo bamulinda ku takisi kwennyini maama ozeeyo simanyi nsabira busabizi bomusajja wenju yaŋŋambye ku lw'omukaaga era neekweka bwekwesi munna abadde ampadde emitwalo 6 kankuweeka 5 owoza maama nakamuwa ssente kuba bwe yatuuka na 10 naye tonziika ng'ozizza agamalo gatoyogera tonzita kumbe muto agezoloza mama ezeddagala mama namwadde ezeddagala kakiteredde mama ye kati oli otya obukuluma ngenda ntereera teyagula dde panado yaziwamu mu Buganda amajjukiza Biv Organic natural products esangwa Mengo opposite Masengera awo nga ku Masengera nyinyi awo wa Dr. Tajisenjobe ajjanjabisa butonda gambe mere eddagala genda ofune eddagala nacho family planning weeri ate gwanya smartphone genda ku Play Store do audio app ya Fair Biv Organic obengola etunda byonna kayika pukolo ka basajja sinuses allergy mugendeyo mpola abenga abajjanjaba aji obufere bweyongedde mu Uganda weekend yenyini omukulu omu kasimanyi banyage matuufu Kamoga Eddie Kamoga Christian asimwe owebutambala owentungamo owembalala owekawempe yavuddeyo kampani ye neggalawo neegenda naye ze kyeŋŋamba abantu sikusaze kirimi beyabbye kibi naye gwe abasinga aje bajja gamba toli empathetic towulira bulumi ng'omuntu omulala abulira ngambye kibi naye gwe abakola ki gwe abasinga sinnalabayo babayita socialite abali b'obulamu abamansi b'ensimbi sinnalabayo awangaala mu mbeera n'amalako nayo gwe okwata otya senzo ngozi wa socialite gwalabyewo amaze emyaka 10 nga waaliwa okimanyi doni kwisade socialite kakati gwe gokwata tegwe wa ssente zo gwe mbuulirayo nga bwe walaba mu Uganda ani yamalako ebbanga ddene nga tuli naye kwakyo sokoma nti bwe socialite buli we mutundu yabwe nti ze mamanyi obudde bonna agenda ate ayabika ssente bwakubye bukubyawo manya kya kiseera kitono kati sinza kubanga gwe nikoze eki gwadde ssente zo kakati gwabasinga kubanga kyakwe ova eri kuba mayika ezira nomanya nti ebintu tebiwangaala kati gokwasa ssente zako akolere ku bintu byo ogenda adde agababiza Luxembourg Canada abadde atwala nnyo mu Europe kababuuziza nti mugende nyayinda okulonda mwensi ya mwembi nnyo toka netaliimu yamezze n'aluma naye yennyini taliiwo naye nze kyenneewunyiza ku gavumenti ye mwami yanono mwogezi wa poliisi Patrick Onyango yagambye mbu kampani ye temanyikiddwa simpandiise naye nga bulijjo mugirabanga eranga aji nze ate nammwe nnyini abayina radios nammwe abayina emikutu ne TV Sanyuka TV sijja kwogera kika kyonna nze kanzogera Desmulanga nega twetwogera BBS ekyalanga Skype anti bwe banze omuntu anze okulanga ng'ekitongole ng'ekyo abalage ku certificate mbwe abadde azina unadde personal assistant we badde muna certificate meremenya ate nga gavumenti gatebimanyi certificate yaki yassa kolowooza mbu aji kati gavumenti yebba abantu ate yagali tebimanyi kuba kampani oba kubanga gwe wangoolanga kati ffe twogera wano nze omanyi baseeka abakankubira baseeka abasomeddwa naye nga baŋŋamba mwami kaze twagala tuyisizengawo njagala twogere buli mwezi nkuwa mmeka nze ndi musajja mwavu nga sikkiriza kubanga sijja kubyogera wano abantu bagende eri bababbe nga nze mbyogera okwerekereza kya nsonga ayo Wannana akola kuba nana ebbanga lyemaze katale kati yoyo gwe nangira nze nagano ekyo nagala Katonda ebyo byonna nja bikola nye siga kulanga musawo Muganda siga kulanga muntu asomeddwa abo sijja balanga bankubira naye abo nagano balanga omuntu nojja n'omulanga ng'atunda ettaka nga tomanyi n'ofiisi ye weeri ojukali yali atubye chapa chempewo tajampe chapa chempewo mugezigezi sijja mwogera nga nayika asokana nambuza twali ntoyo ambuza yika ngata tumusambye ye ntebe eyo
ate abatunzi b'ettaka baba kulambuza omanyi wabawo akapande thank you ettaka litatukwasooka kwawummuza ekkooti takulinda kasoma bw'ajjamu ekkooti mbwe ebbugu mulingi n'asooka akatuuzaako ekkooti kati alanga ettaka naye ebintu byaŋŋamba byalanga eby'ettaka kyaganya kutunti bamumalinako panya yeebuuza bwebuuza kozi tuddawa wano okwatawa ku ttaka lyalanga erirye ogamba ettaka lye yikazi zino zonna n'omulango yali abumpadde tamanyiiyo naye nga tugera ku kyalo abuuza kogwe ekyalo koyina emaali y'ennene bweti ye nga tatuumusanvu ng'obuuza abantu ba ku nga tomanyi kyalo kubo ligendayo ganya naye omusajja ono omanyi tetumulanga ababbi b'ettaka omanyi baba n'obusajja bwe bamanya nti nga bali mu kupanga ng'ojja oli mu katuliki nga bafuna akasajja kakadde nga kambala sapula empanvu nga buteekawo n'akabaawo bweganje LC1 bibaawo bafuna bikadde sokoleke osanga katudde kali bwe bakola ababbi b'ettaka n'akakazi akakadde akala anti ono ye maama atunda wale manga nomala kubira jeeni sikyalaba bulungi kali jeeni abamubbi muwala abakubali ababbi waliwo omusajja ajjaga akupa story ali eyo Matugga yaŋŋamba obubbi bw'ettaka buli ye Matugga si Matugga buli kitundu ekikyakula obubbi bw'ettaka bwe wamala okukula ne wabunira kati bubadde busaabaleeyo nga bungi kati ligenze liggwayo kati bulina kuba Matugga Emaya buli wolaba nga wakula Bujuuko basenguka gye baba badiiringi omwana ampadde story agimpadde tomanyi bwe ekitundu kikula buli wamu baba batundawo ekitundu nga kikula buli wantu waba watundwa nanga kati yakubira bulooka kati bulooka kyakola nga etuli waneeno afuna bulooka bannabaala 10 ne bakola office nga bwogambye okuli eyasika omulimu egukutuuka osanga bagijjawo naye nga bonna babulooka ogenda obuuza anti wano LC wano yabali wano ate wano wali waddewo LC chairman Jamiru niwugenda weyo mwana oyo gwoba obuuza agamba mwemwa ne mu nnyumba mwebiri kati faapangisa ennyumba yogera netaliiwo n'akubira bulooka munne landiroodi kagundi yanyumiza bulooka wenju yani ono omusajja ono tegusuula nange baali banzibyeko tegusuula yanyumiza yagambye embu gyawunzikira nga akututte kujosa nagamba waliwo agenda okuvaamu singa osasudde avaamu ku lwakuna agenda owunzika nga akututte wu ate wenyini wosola mbuga ovaamu nze bankuba obukadde 3,700 yajja kati taliiwo landiroodi nogakugande mutabani we tukube simu enyumba ali ya kamwa 3 nga nakamwa jjakakwata banga wasula emyezi mingi fe tumumanyi akamwa 3 kaki enyumba banga ki mwezi sente mudibuuda kati zange enyumba gyensulamu ali nyinga nze asula mu yalaisi yakamu kitundu buli naku asulira emitwalo 3 lwaki tosula ddala mu hotero ekyo ajakoze kyaki nedda kintu kyokola oli muto naye kikyamu buli onewunzikira nga opangisa ebintu ebyo byebbeeyi ojja kuwunza teweeteesetese emitwalo 5 mingi nnyo buli nnaku nga gyatulo gwe ng'ogiwaayo buwi miliyoni 1.5 buli mwezi osulira miliyoni 18 omwaka nedduuka wenkolera eyo no yokolerayo naye otulo tuno tebatuteekako sente nnyingi tetunapangisa nyumba za bbeeyi nga tugenda kwebaka otulo obudde bukeerera kumu gwasuze mu apartment y'obubiri n'owasatu bonna bukya kyekimu oteeka butesi wantu watakuswaza kumalamu kitiibwa kyo sikukola masape sikulimba twerage musula eri waggulu eri nga si wuwo ne Mustafa yannangira mbu nkola ntya pata ku muzigo ayo apartment kwosula si wuwo watayinza nakusula mufu ng'owayakamu ekitundu buli mwezi tolina sukkanya kuza mwezi 5 ng'osasule ate kati mwewabwa mukyali buto kati emirimu egyekwatamu ebigaana olagawa ompadde no reality check emitwalo 5 nga gyo gyatulo buli kanaku kati ate wakyogendya ddala muzina ennyumba eziwere nowaayo omusanvu nga tewaleeta na ntebe eno zeyandibbi nga bukibumu ekiri weebeerera awo
Ebigano otambula butambuzi. Tewali akusegera tebalabadde ng'otwala ekitanda. Kuba entebe zaalimu tolina kyofulumya. Obalaba ovuga mmotoka yo kombe mugenzi. Kali ky'oba okola. Nezo sente Salome nyingi kituufu. Ekakuteeka kumi. Toyina nteekateeka ya kuzimba. Toyina naye bannange. Omanyi nti emitwalo 5 ng'ogiteeka ku nju buli nnaku omuntu azimba enju y'amaanyi. Buli kanaku? Gwe n'ogamba gyo gya kuzimba nga gigenda kukuzimba. Otwole twera kusuka ku nfuna eno eyeva mu biro abantu bali abalina emirimu egy'amaanyi ababba ssente enzibwe. Otwole twetaaga kusuka mideegi. Buli kanaku? Kuba osobola n'ogisaba. Gye emitwalo 6 omwezi. Mideegi. Oli mutuufu bayirawe. Naye munyebakira emitwalo 2 buli kanaku. Ejo swano girekera ng'omukazi. Bagiteeke waawo. Ezo zanju. Emitwalo 5. 5. Milioni 1.5 ogiwaayo otya ng'ogenze kwebaka. Amna tubeera mu twagala kubaala na kibuga. Bagamba kikutukira mu kibuga. Kuba minisita bonna bali omubona babawamba waliwo nga batona ab'e Kampala. Babeerere wala biki. So nibadde ngamba ku nsonga Don Chris. Twanga gavumenti eno abika yebba abantu. Kuba tulabyeko ojjukira BRQ. Yali nga fabeti nga byali bya mipiira. Muteekayo ssente bakuba ssente. Ne tufuna super chicken. Era bayogere ekintu kyekimu. Baba wano sima ba coin sima biki. Abo ne bajja. Abantu bakaba mu pa. Naye nga kyemmanyi obo kwanza nawanzako company bbiri ezange. Bakubuza wa director list aba. Nakuleka namba zaabwe ne physical address babeera. N'emirimu gye bakola. Aba director ba company eyo. Naye kati omwogezi wa police n'ava Patrick Onyango n'agamba. Tetubamanyi. Nenga mazewe emyaka egi. Wano mu Uganda nagamba. Era oyo mwana ajja kudda. Don Chris. Sekiwa. Ng'amokkodde bantu. Agenda kudda. Kyatukola ku live. Agenda kudda bamusibeyo omwezi bamweyimirira. Kyogamba kwabo abe waliwo ayinza okutambula mu kooti omwaka ng'akyajja. Bantu nga banyivu nabi omukadde ng'agamba obusente bwange. Ennaku agenda kutambulayo omwezi gumu. Wano mu Uganda ekiyinza okusibya ng'olina mmundu. Autovaayo. Ebisigadde tewali omuntu bwakwesimatulangako ne baba kufeza ettaka n'akwesimatulako ati ekikapu n'akitwala gomanya nga bazitutte. Totawana akuteekayo. Bw'ogenda ku poliisi olemezeemu. Bwekasangala ng'omufere tokyamulengera. Kiriza. Gamba ssente bazitutte. Kitegedde bw'olaba nga munno bamusibidde bufere aba akomawo. Abajja. Era ngeze saa Nyamirembe yaddamu n'afuna omulimu. Bagenda kukola emirimu gyabwe. Singa bwadde bubbi bwa mmundu. Singa bonna n'abamuliraanye bonna singa bonna basibe kati. Naye akoze nga basumba be Uganda akoseza mutwe. Omusango guli ogwo. Bw'olyanga munno bamukutte n'emmundu togendayo ne ku poliisi. Bw'oba essimu yo wagikubyeko eggulo limu ne mbaba ne mu nyumya by'abakazi sooka obule. Mwenda kasoga nti bamukutte gwa mmundu. Bonna nakubye ku ssimu ye natambuddeko naye naliko ewuwe. Mwena mba mugenda kukwatibwa. Naye bino simayo yabbye. Gwekiwaga abadde awo abeerawo b'omusima ku sikayaani. Onyadde alina n'ofiisi Meremenya. Kati Meremenya si wuuno. Abadde alinawo n'ofiisi. Gw'olaba tatambula. Alya butaala. Singa sibakwate kubanga be babbye. Bebakakasa ensi nti ebintu bituufu. Oyadde awata vidiyo ng'ateekayo obujulizi. Yakola ne YouTube channel ya jirani ngo. Babakwate. Kati bano ya kanange katogo. Abagala ogula engoye ennungi ezimalayo. Kapeti n'ebyomu nnyumba mugende kuha edduka li 3738 oba eggulu Masaya ku Jomo Kenyatta Road mugule engoye ezimalayo 0770 883968. Yagamba mbayita akolera Sky Pins. Abadde akolera Don Chris. Ani yabbye? Don Chris. Bamukwate. Anje ata ku Sky Pins. Asono bango n'amanyi Don Chris waali. Meremenya. Ata asono okubanga ono enanye company ng'oliye mukozi. Bayagambye.
omulenzi oli yagambye badirekita balala naye mukozi naye mukozi kati osooka n'okwata bammeremenya bano ne munoonya nannyini kampani yaani nga weebalya ezo bammeremenya nga bebawinyi success nga banyini kampani nga ddonyi kulisi mukozi naye bambi kyobakamba buli bambi ebyembi bisekerwa Uganda efeeyo nnyo ku bantu ebintu simanya batwala bantu bweru Ministry of Labor babiddemu abaana b'abantu bangi abantu babazadde batunda bubanja omuntu n'alyebula ku kibanja n'aseetula oluwanyi omwana agenda kibayita okuseetula oluwanyi ku muzadde kinene n'aluza sayidi yeri neyiba ino n'atwalayo ofuneyo obukadde 2 omwana atambule nga babbye bubbe kakati gavumenti efeeyo ku kintu ekyo baleke kuzaba kubanga abantu baweerera abaana baabwe nga batunze ente zaabwe n'emmwanyi abaana tebalina mirimu omwana bw'amala okusoma n'akutunuulya n'ogamba kakati nga bwage nti ebyebweru bwebiri kantunde ku kibanja akole ki ate nazo ne bazippa mwagala abantu beetuge ekintu ekyo bafeeyo baleke kutunula butunuzi baleke bantu banoonyamu bunoonya bululu naye n'okufaayo ku mbeera y'abantu bantu bafiirwa bafeeyo baleke bantu batwalako ssente mu kubabuzaabuza nyenze nkyasistinga agi ngamba gavumenti ekinamu omukono ate nga wano mu Uganda omulimu kati omukulu ensi kweyimiridde sigwa bakadaama labor export ndabanga ensi Uganda kati kweyimiridde kati kati emmwanyi zaavaawo pamba yavaawo byonna pamba tobacco byonna byavaawo kakati tuli ku bakadaama bayimirizaawo eggwanga ate nabo kati mutandise okuteeka ebitongole nga bibba bubbi baana so nga ekyo ekitongole kyammwe kyemwafuula cash crop ekyabakadaama mwandibadde mukifaako nnyo ne batabbibwa ne kakati nabo abantu bababuzaabuza ne batwala ku bazadde ssente zaabwe netunulidde abaana bakaaba ababyali eri agamba gwe kati gwe akasajja akakuloweza emyaka 4 bwe giti wadde olagawa naye yakudaalidde abantu bannange omulenzi oyo wadde ensi yammwe embi nnyo mulaga watugenda mu kulonda ani anaalonda ate nga byayogera bituufu kuye ennungi ensi mobira ne batakwata kati kuye nga ye ennungi sajja asimba emmotoka mu compound yange yajje wange kuddwa bonna olukumira lw'emmotoka mukwano gwo bw'ati kulisi mukwano gwange naye bakwate agi anti kakati bali mu kunoonya be bamufuna kakati nze kyemmanyi gyali muntu wamanyidde neewo mwena babakwate omusajja atuwa ku ssente ngafa bali mu media kati endwa wateekamu ne ssente z'abaana bali kwe bakaabira amaziga nodda ajja buzi ate ogeya kuwayo ne ku ssente noyampa afuta yanga kankuwa ku ssente era naye Mmeremenya yali yakwala video nga bampa ssente Mmeremenya tebamutwala bwomu milioni meka bamukwate kati nga bakwatira kati omanyi nti ssente ezo milioni 5 gwe watwala ezo n'omwana omuwala gwe ndala byakaaba nedda yampa kuzize anti zeeza donya alina ebirala byakola musuubuzi nemwanyi mugezigezi yagambye gwe simaya bamuyitani ono omusajja ono waliwo n'omusajja SB4 bamuyita kojja yani ono omusajja ono gwe nalaba akaanaka emmoloka ye bagikubya kaleeru eyeyo wali awo abeera nnyo ku social media kuno Godfather omugezigezi Godfather Anfo tubata bagezigezi kati ye mu Luganda kivuunula kiti omugezigezi Godfather tata wa Katonda Godfather ye muntu ffe mu ngamba todda mu muntu kivuunula kitya kati ola Mama Mmeremenya kivuunula kitya Godfather kanti kuwe mu ddiini yaffe atika kanti kuwe mu ddiini yaffe ola senga agikapunsira muka nonse gwe n'obaawo nga nsema kanonsomesa eddiini gwaba Godfather wange wanterako omukono oli taata wa Katonda ali mugezigezi naawe kakati taata wa Katonda oyo omulala enaku nadde alima mmwanyi ng'abantu bali talina kyataakolako namulabako nga bamugulye emmoloka kubanga bamutuma nnyo mu maka gaabwe bakadaamu bweno gyatambuliramu tetuuka bulungi
Na Uganda ogirabye agikapo Uganda ogiwulira otya ogiraba otya mu Uganda musango munagulye emmoloka ngeta ina ggaali oli n'ateekawo naga mu nsondere emmoloka n'omubuuza gwe otambulira mu lwa gwasonda naga sirina ate basonda abaana kirabyeeko abaana baliyo bakadama mu biyumba basondedde abantu n'agamba guntugenda mugulye emmoloka kadde 7 n'aziwaayo n'omubuuza kakati gwe enteekateeka yeeyeeyiyo n'agamba nga ye talina badde piki Godfather agambye atya gundi yagambye donyikulise ate Godfather gwe musajja omukadde soogera naawe nze njogera n'abantu ng'alina assets mu sendala mu mawanga bwe batoyina bwabo soogera nabo musajja nga yagaggawala nnyo omuntu alina amayumba mu Amerika mpazi ku TikTok ngano galabako wangi yasabira muri naye mmereme mbo mugagga nnyo ayina mu Amerika eyo Kenya Uganda eyo Kenya wali banibe mbo ayina Kenya bolaze wamatiro kino ezimbe kyo omukolya kyammwe ne kuba mwakigulawo ndaba wakati waliko nabalaba ku TikTok yakye ekizimbe kyammwe ekyo mmeremenya jangu otuka oba kyono owambaje bosi wamu ate kati omanyidde ebyekenya omanyidde ebyekenya ogero kyange byawano tobimanyi ekizimbe kyo kyammwe ekyo ate kati tutwandikire ku kyawano kati bwana mmere kati bakibowe ekizimbe taso akibowa nyini kyo waliira wekyapa wali bantu tebafa wano nga si Edi gomanyi bantu abasula mu mayumba nga si Edi Kamoga omanyi abantu abasula mu mayumba agabagamba waabwe ng'apangisa nnamba omantu betwakaziika ne bagamba nti mwegirewo ddala ebintu kuba ennyumba ngenda giwuumula wano si wa mugenzi omusajja ali HM Mulamba katukuze mu HM nga tumanyi wawe munanga amala akufa nga deputy HM yayogera tibanne bamutwalira ddala n'ebintu bino eno ennyumba tebadde ffenna twakyewona n'abaana tebakimanyiiko kakati ebyo ebyogamba nti Simaya nambuzawa bantu balambuza so Godfather bamujje mu liigi boogera kati muzina enju mwe musula zino ziyita zaneze za apartment ezimu ezili furnished nga bukyumu ekiri tebatwalayo abakazi we namugamba wano wempanga akera nakusiimuula ffe tubalina naye nga yapangisizaawo ennaku 3 uli engambo gwe twakyo ddamu twabalina uli engambo omaye amazima gali kussa agivaako ate nange twabalina kyokola bankola naawe nze newala nnyo abantu abatayogera mazima agivaako ekigambo kisse musiba nange naye ndowooza kogenda okusooka okutemamu yagenda gamba ogenda okulaba mulimu omwana akedde ku makya sebaasimuga lwaki asiimuula lwakomawo bamala mugamba olina appointment oze mulumu ki oyo ndeka ndabe ng'oyo taliiwo namugamba naliwo alina appointment sooka omukubire ngambale lwe najja avaawo va kunjuza abaana aji mwakuba ennyimba bwe mwayimbira ennyimba zammwe nga nnungi nga zitambula bulungi tewali internet ya social media n'ennyimba zaakuba ensi yonna ne muli nnyo amanyi ne mutambula ensi ennaku zino waliwo TikTok yajja abembi abasinga awujuse oba abaagala okuba nga bali mu feesi z'abantu bakola bu TikTok live obutava ku bantu abamu zibakoledde alaba zifuniddeko ebizibu ne TikTok ezo ezimu bazikozeseza okumokola okutyoboola n'okuva ku nnonyo ze balina ezaaliko ez'omuyimbi mbu olina kusomesa kuba omuyimbi wanyi olina kusomesa na kushapinga community ennaku ezo liripa zo baakola baali ku live emu ne Bruno K ne Gravity liripa zo n'abaako ebigambo byayogera biŋŋambo ebitajjansa ey'ekiboozibozi Dr. Kwefu ye ng'omutunulizi w'ensonga n'agamba najja kusubira ate kubala epaasi ku level gye nsubira mbu ategeera nga naali kubali abawemula n'anyiiga apasi teyanyiiga nalabyeyo ekiwandiiko ye yakiwandiise ngamba liri puzzle n'anyiiga mukwanukula era n'alumba Dr. Kwefu n'agamba mwagaana okuba ennyimba zaffe mu aba rediyo mwagaana okukola nnyo mutulumbyeyo kyavunaanyizibwa ng'omuntu nga Dr. Kwefu oba nga gwe agikazibwa ekapo bagwe tokola ku rediyo abaagaana okuba ennyimba z'abaana baani abaagaana okuba ennyimba kakati mwe mutandise okulaba muto wange
Lili Puzzle ndoza mumulabye kati era nze mulabye mwaka guwedde yali yeetisse oluyimba lwe lwetikka CBS eyo bagamba bantu beerabize ne luva mu kujeetikka okuyimbako ennyo nga wayagala wakyalya mu pulogulaamu yonna gy'ayagala. Lili Puzzle yakyalanga ku 11 mu evening cruise n'omuli ekiro ku badikiteeta Maaka wayagali olumu n'agamba mbadde nva Masaka ne mbawulya nga mwogera mpese baba yagala yeegaane bantu jago bwerabize bantu beerabize naye ekyo tayinza kukinenyeza CBS ntekubiye eki nyimbaze kwagenda ogule emmotoka emu ku ledi ezasinga ogikuba eyo CBS 1 ekyo toyinza kyogera katoyinza kugiteekako ekube buli kintu naffe nawudde ayogera ku nze mbu bakuba zange na Titi ezakaziweka ne Titi simanyi lwaki mmunyumira nnyo era mbadde njijaawo kwefu teyabadde na musango ng'omuntu omutunuulizi buli oyogera ekintu nga naffe wetwogedde wano omuntu waddembe okubiteesaako nti bagundi bagambe bati ne wano mwasobeza oba kituufu sinza ate kumwambalira kati nze kyeŋŋamba muto wange Lili Puzzle nze musinga obukulu naye si muto nedda byenjogera bye bituufu si muto naye kati musajja mukulu naye musinga obuki obukulu aleke kubeera ng'agamba nti tagambwako bwe banaamuleka ensi nemuleka nga tabuulirwa olugero lwa nantabuulirwa yasabala bwa bbumba ajja ddugwamu ate mu budde nga si buwanvu. Ekyokubiri namuwulidde ng'agamba kwefu abasajja akakulu ako era bye tukoze tekabirina bw'anaamanya kwefu ebintu byalina ajja kunyiiga naye bw'olituuka ku maka ga kwefu ojja kukola ki nja kukiika ensingo nze mmanyi bulungi nti muto wange byanoonya okufuna kwefu abirina byanoonya Lili Puzzle byanoonya Dr. kwefu abirina ekyo bw'aligenda yeebuuza mpa n'agamba tusobesoobeko tugendeko ebuloba alikkiriza nti bulijjo bye nnoonya okufuna kaabifuna omusajja abirina kakati ebimu twogera nga twegenderezaamu waliwo simuganda kwogera mu bulumi bwe nga bwe yawulidde ate ekirala aleke kwesaddaakanga omukutu ogwo gwa bulunuke si bwe kiri nga sinnamulaba ate ye wantu wonna ng'ayomba okweteekamu ak'obuntu kuba waatuuse avudde emyaka egy'abavubuka ennyo afuuse musajja waliwo by'oyogera nga weegenderezaamu ne afuta ndongo ogenda kusigala ne baani nga mmaze okwogera byenjogedde after byonna biwedde olugendo lwaffe kuba tetugenda kufuna mikwano mipya abo abantu betutambudde nabo be bitulina nagamba abantu ne tetugenda nga tolumba bulumbi buli wamu saha gundi kakati ate muto wange yalowoozezaamu nti engeri gye yayogera ennyo saha n'amukomera n'amukubira oli n'asirika nti bwe kigenda okubeera nga eyo enkola abantu bagiyina si oyo yekka balinga nga bataano nga bamwogera kajja n'awemula nnyo n'avuma nnyo kubanga amanyi nti oswala nga tojja muddiza naye nno gwe waguddeko naye amawulire agamanyi ndowooza naye omulaba bwe mutambudde ate ekirala obanga olina ekintu ky'ofunamu naye nga si kya bwesimbu osobola okuyimba ennyimba nga zirimu ebirumira n'ozifunamu ssente weewalanga nnyo abantu okutandika oziteesaako nti zirumira zoba oyimbye wunzika kikukosezza ekyalo kiyinza okubaako omuntu nga bamwogerako nti musezi naye nga babyogera mu nkukutu kunji alabika musezi era ng'abaana be bafumbirwa naye lwe wavaayo abantu batandika omulumiza mu lwatu nti musezi asobola otaddamu kufumbiza mwana kati nga kirabiddwako tebikyali byamu kati kyokola butalumba bantu bali bakyogeddeko nekisobola okuggwa amaki amangu naye nze Lili Puzzle si mukwano gwange naye tumanyiganya ate tesimuyinaako mutawaana naye alekeraawo okulowooza nti tagambwako Lili Puzzle era alekeraawo nga buli kintu bwe bamugambako ayogerera mu kujereegera waliwo bwejerega nga ate bwe bakusinga njogera nga ntya Katonda Lili Puzzle simanyi byakoze naye tayinza kuyimirira mu kwefulukuta yadde ekigere eki
ekyo takigezangako okumujeregeya mu byenfuna takiddangamu. Takigezangako yadde okukiddamu. Ekyo nkimugambidde ku mukutu okisiinyaako, ekyo kimwogeredde ku mukutu gwe kuno nti buli kye weetaaga mu ndongo muno kwefulukuta oyo akirina. Saagende empola. Ebyo by'ogamba nti ogenda omujeregerere omukakkanyi namulabye ng'agamba gwe totambuddeeko, tutambudde amawanga. Muto wange amawanga bagatambula kunoonyayo ssente. Naye ojja geewaaniramu singa ensi erigenda yeevunwa bweti gye tulaga bakubuuze bye wanoona mu mawanga. Tewali. Omanyi twabeerangako n'omusajja eyo. Sina musajja yali taata wange muto. Naye ng'anywamu kabisi ye si musiraamu. Naye nga baba bateesa mu nkiiko yatabulanga nnyo enkiiko, naye nga waliwo ne mwami Roziyo nga bagendako e Dubai edda. Naye nga buli lwagira ennyo n'ataba olukiiko ne bamuga nawe totuwoganya amalo Roziyo jangu tugende tunyumye ku by'ennyonyi bano. Naye bano tubaviire ng'ekyobugagga alina cupa ya mwenge. Naye nga Dubai yagenda kati saagala muntu obeere ng'onyumya ebintu ebyo ng'oluusi biwunzise biki. Kati ate Gravity oyo mugezi. Gravity omutujju. Gravity oyo atankula entawo naye bw'ateekayo ekigere n'alaba nga bulinga gusinga ng'akijjayo mu bwangu. Ate toddayo mmuwulira. Yenga era tanna kuvaayo kwogera. Kati kyendi mu kugamba muto wange baleke kusindikanga. Bagamba naamwatulira abulwa munne. Nga gwe buli kyongo gwe bagamba Saluma agenda mu heka mu balumbire. Kati babeera gwe bali mu kukuteekayo obulweko banno obulwakwagala. Bofuka sacrificial lamb endiga sadaka. Ebodda bakuwanire no mu kisenge. Omuwala budde. Ali kuddamu. Kakati eyenkola nayo si nnungi mu kutegeera kwensi. Namwatulira taba na munne. Gwe buli omu yajja muddiza. Kuba kakati ensi eno ejajinga. Kwefulukuta ali mukoga nti gundi kino kwa pulogulaamu eyo ey'ekiboozi ekituufu mu ntandikwa yaayo waliwo olunaku lwe yaggulawo nange naliko naffe ffenna twaliko neemaliza nesikyazaako Semakula Bamayinja ne bajja bonna ng'era Barwema kaakati kati mwami Bulunuke kati obudde buno nga ye bwakitambuza osobola okuyita Leema mu inviting anakkiriza abajja kwesikamu kubanga abaala bajja okwata so wali kibadde kirungi era n'ensi nga muto wange we yagambye nti abantu obungi bwabwe abajja abatulagiri emitwalo sima 10 n'emeka ekiro neeyambula empalala beje n'aba najo emitwalo live nkole live nga ndi bwerere mu buliri bwange kakati ngolo newalanga nga tuddanga mutofiriza ekintu kino kyamaanyi nnyo nate n'emitwalo 24 oba namba zitulimba namba zino ati kyendi mukulaga namba zitulimba namba ziswana okujja mu kintu ekitali kituufu neba nnyingi kuba nabye bujo kankwe example John Chris katono bujo akola bika tubaka abantu era yagambye bemuwera 10k muliiso era mudakiika nga giweze nga tuweze twabaddeko twabaddeko bujo kubaka abantu nkaaga bamemenya kyoga yadde akola bituufu kati ngolo weewaananga n'ekyo byongerayo oba ensi ffe abaawunga ate obuwemu njagala nkutegeeza obuwemu tebulina kigambo kipya kyogenda kuwemula muntu tolina kyoyinza kwogera nga tebakimanyi bagamba leero kyayogedde sikiwulirangako aje abaana bavuma tebiriyo kuliko omwana okubamuyitanga Iga Sharifu bampeeza kumwe byavumanga bu vidiyo obukali kakati ngenda kukuwa miliyoni emu ogenda kumpa omuli eddakiika 5 nga buli kintu kyabwemu nga tozze mu kyomaze abanga mbijjawa anti njagala otandike kwetandika okuwemulawo ddakiika ezi n'ekyomaze tokiddamu Saloma obuwemu tebuweza fuuti buva wano bukoma wano obuwemu buva wano bukoma naye kasooli awo omuntu atandise okwogera ku mabeere biba bimuweddeko alega ebibeere lega nnyindo abamuweddeko dda obuwemu buva wano paka wano tebuweza fuuti emu kati oyinza bwogerera ddakiika mmeka 5 banoddamu live leero ebyobuwemu biringa mu ebigambo 12 nga biweddeyo byebyo ate buli muntu abimanyi ate buli muntu abirina
Ayo mpadde emboozi leero. Onga ebyobuwemu. Tebula bigamba abiri. Omuntu kasanga yowana okuwemula omugamba ngenda kuwa sente bwezi mpe muli eddakiika ezi kyomaze tokidda muto sirisaamu. Tasobola ataani abirina biriruddawo. Nze nalowooza wafa waleka ekyamufe nga ffe bannansi kuba nagenda onyukulisa. Nze kye ŋŋamba muto wange bulunukke ekintu kye yakola ekituufu kirungi era asobola n'okifunamu ssente. Era n'abemwamiriti bazongaga baasonda emmotoka era baagisonda n'emuweebwa ng'ekintu kye era bakyagala naye akizzeeyo ku mulamwa gwakyo gwe yatandika nakyo kisobola okuwangaala. Obuwemu tebuwangaala. Bwakaseera ate wali alina ennyimba z'obuwemu 10 nga zonna zaatunda nazirina. Ani va mu kuyimba buli lw'oyimba olufuluma omuntu asobola n'okulugula gwe n'alukusindikira naye ezaatunda. Ezaatunda tosobola ziweza kubanga byowemudde muno byebidda namuli byomala muno yabyoza namuli kubanga twena biwemulo bipya tebibaayo teri abirina ate tebiwangaala. Nze nkugambye oyo omwana kuba bonna nalabye nga kwefu yayogeddeko ku Gravity ate nayo Gravity kikwano kyange kino kisirise tenakwogera ate nno omulabanga omuyaayi naye ategeera manya yamizaako emotoka nambuuza nanya ku kkubo ategeera ali mu Range Rover n'ayimirira era bw'oba oyogera naye nga si bya media muntu avaamu ebigambo ebyo naye yakiŋŋambako nga si bya media omuntu gwe batamanyi mbu wakabi alina omutima mu ddala alimu obuntu Gravity naye tebakimanyi era Gravity taleka muntu mu kizibu. Nze nakyewulira nali ku kkubo nali nawe empaaki nyonya mobile money ate abuulirirwa n'awuliriza era kyomubuulidde bwe kimutuulamu takiddamu. Kakati ate muto wange ye liri puzzle yamanyi tebabu ensi teriimu kubuulirirwa nja kwambalira oyamba gogenda bugenzi mulambaalo. Naye omugenzi mirundi yayogerako ekigambo n'agamba bw'oba ogenda ku lw'e Masaka n'ovuga okuva ekyenga n'otuuka Empigi nga teri mmotoka ziva eri obeera musiro okusigala nga weeyongerayo osobola kubuuze eyo maaso waliyo kinga siina mmotoka n'emu gye nsanga. Lwaki ye muto wange liri paza alowooza ku bantu bayogeddeko bonna yayomba yekka nyini mukutu asirise aba bonna basirise gw'oli ogwo gw'oyambalira omuntu ono n'omuvuma oli n'omuvuma oli nze mugaabugambi nti Katonda yamuwa omukisa ebintu bye n'abijjamu kyabijjemu ate alinnyeko ku kigere mu kulumba alinye ku kyawakati naye nga gwensinga okugamba ye bulunuke omukutu gwo guliko abalabi bangi guliko abalanga ebintu by'omugaso. Sigamba nti omuntu okujja okulanga seminti oba amabaati alina kunoonya we bawemula. Bayinza oba nga abazimba amayumba ate okwo tebatubeerako. Ng'oli yandiyagadde okulangirako seminti naye n'agamba abatuuse okuzimba enju eno pulogulaamu bagiraba baba beebasa abamu kakati waba asiibye akola kubanga shows abantu bayimba shows oba ne bakola comedy nga wabuwemu era ng'okimanyi nti eyo gyendaga kino kyekiriyo waliyo n'emisomo gy'abasenga omuntu ogenda okimanyi n'ebiriyo gw'osalawo n'ogamba genda oba sijja genda naye omukutu guno abaana baffe balina amasimu nsobola obutamutwala mu soya saloomu nga mmanyi nti awemula naye ku mukutu guno bw'abeera mu kisenge n'essimu ye bimusanga mu nju kale n'olwekyo bikyukemuko. Mbajjukiza muna Herbal Mouthwash aliyo nga lumizibwa amannyo galimu ebituli bw'osenyi ovaamu olusaayisa obanga owunya akamu amannyo gaguba genda mu supermarket wa drug shop obenga ofuna muna Herbal Mouthwash ku ndwadde z'amannyo. Mbanya nga 27 tugaba back 4 points halali branch y'abayisiraamu leeta maama wo seka yakusomesa Qur'ani leeta mikwano gyo okuyingira emitwalo 2 ku 27th July ku 4 points etekeddwa ajati big events ate nga 23 August tugaba kubanyi center ku Jabu Nation ya Shamil Mayanja mujje muleeta abakyala baganda bamwe babe empowering agaba egize ebyokukola abakyala okukola sente ng'omukyala wewaka omuyisiraamu. Tubadde aji kazibwe kapatu adde emboozi nnungi nnyo kyensubira nti oyizeemu ye lwaki toyingira ekibiina kya munyago eky'oluseniya inze
Anti ogambe mwagala njagala kulya naye okulya awo nyasemba okulaba olusiniya tebaliira ku luweerere tebakyamazitundwa mu maduuka kuba kati agenda duyiwako ki olwamunyagwa bannayuganda bazibu bolengera olusiniya mu maduuka bwe babitundira ng'ogamba mujje tukyame ensiniya ziiziri ojjukira mbaka yakiikiriranga wano omugenzi kato yagamba abantu ekitanja ekyokubiri tugenda kulya ffenna bakimuwa bamufuula wa mukaaga yali wa mukaaga bannayuganda bazibu aji abantu nno balaba abantu balowooza ensi teri sirias naye ensi ebeeramukko okusanyukamu ne mune abantu bali sirias very baganda bakola batambuza mu maaso setugaya sukkaanyo musibe bulungi musule bulungi mweraba